Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje. Nabadde ndi awo nga nti okanoonya kwaliko timelines. Kyaggwa. Okalonda kwaliko timelines. Kyaggwa. Okakuuma ku polling stations kwaliko timelines. Okabanja. Okabanja. Tekuli timeline. Gwobadde ki? Jawo gundiyo. Gena maso. Tekuli timeline. Naye ng'okabanja. Si buli muntu yenna nti ali entitled okabanja. Mugenda kabanja mutera mugenda kabanja ani? Listen to me. Akalugo Mwami Museveni yakalonda. Ffe twakalonda. Mugenda kabanja. I have a right over what I did. Mugenda kabanja ffe abalonda. Nkugamba gwenza okubanga walonda bye walonda. Nze be nalonda. Namutiikinga musajja wammwe ambulera. Nalonda. Mbamanyi. Statistics. Amateeka agafuga eggwanga Uganda gagamba nti akakiiko k'ebyoku. Kale, wonna wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ennyonyi Nasimbwa Paulo Kagombe. Mwene upya okola ngani? Administrative secretary. Oba bakuwa position endala. Nsanyusa okukulaba ssebo. Tonna bakubuuza bantu, mbuuza okola ngani position hiyo. Nze ndi mutandisi wa kibiina. Kale. Tulina Mwami Simbwa mutandisi wa NU, yomu ku batandisi ba NUP agenda kubuuza kusebo tukwaniriza buuza abantu. Njagala kusookera ddala okwaniriza n'okubuuzaako mukama wange. Newankubadde Abaganda tugamba nti amaaso amati gakubuuzisa nnyinimu. Naye MS Media ekoze omulimu mulungi. Okubunyisa enjiri in all aspects of life. Kyenva nziramu nekwata mu ngalo. Ne tiimu yonna gy'okola nayo bannange tubaagala nnyo mwebale okuba nti muweereza eggwanga. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa ku batulaba n'abatuwuliriza. Abalabi ba MS Media mukola omulimu gwa ttendo okuba nti mwekuumira ku mukutu guno. Si byangu. Naye mu nsi eso erimu okusoomooza nga bwe tuli. Abantu bwe basigala nga bawuliriza kubanga at the end of the day okuwuliriza n'okulaba kulina sensitization gye kukola. Abantu bakyuka, abantu bongera okubanga bategeera ebintu ebigenda mu maaso. Sebo tubeeyanza nnyo ate nabana abatavaako nayo tubeeyanziza ddala ekyensuso. Obulamu bugamba ki bwana Simbwa? Okusoomoozebwa kungi. Kutya? Kwa byabufuzi? No, mu nsi gye tulimu Uganda. Ebintu bingi ebitambula. Abasuubuzi balina challenges zaabwe, bannabyabufuzi balina challenges zaabwe, bannansi nga bannayuganda balina challenges zaabwe kubanga bwe kugamba nti ebintu bya kusoomooza. Abasomesa balabeko nga beeyiye ku nguudo nga beekalakaasa. Abasawo bagenzeko ku industrial bagiyita batya mu lulimi lwabwe industrial action. Ne bagamba tutadde wansi ebyokukola because of resources and the rest of it. Naye nga ate nze ndowooza nti we tuli wano twali badde nga tusenvula kaneemu kana bbiri tukoze kino tukituusizza wano. And of course auditing and knowing Abannayuganda balina kubeera mu state. So with that uncertainty kyenvudde ngamba nti ensi gye tulimu ejjudde okusoomoozebwa. Naye ng'ate okusoomoozebwa kuno tekuva mu bunafu bw'abantu naye kuvudde ku bulagajjavu obwabo be twesigisizza okuba nti batukulembera ne tubeesigisa ne resources zaffe baziplaningire okulaba nga bannayuganda babeera mu bulamu obweyagaza. So twasembayo kulaba nga mugenze mu NUP ne Muzeeyi Simbwa ne Muzeeyi Moses Kibalama. Twabeekangira weekangizi ku mikutu nengamba Simbwa mukwano gwange natankubira simu nti ntya tugenda kugenda eri ekibiina. Kaakati weebale nnyo ssebo weebalire ddala mu lubereberye njagala okutegeeza abandaba naawe abakulaba nti sigendangako mu NUP naye ndi mutandisi wa NUP. Okugenda e Kavule tekyali kya lunaku lumu. Mwakirukira ebbanga. Kyali kya budde nti ekyo kitebe kya kibiina naye ng'abatandisi era ba vision bearers ab'ekibiina kibeera kya bulabe nnyo mu nsi eno ejjudde okusoomoozebwa nga bwe nayogedde okuba nti tulekerera obuvunaanyizibwa bwaffe
obwatutandise ekibiina ekyo mu 2004 ne tutunuulira ebintu omuzungu byayinza okuyita ebiri trivial, ebintu ebiri minor. Kubanga National Unity Platform political party. Political party eyingiddemu abaana olwaleero abalina n'emyaka 3 nga buli omu w'omusanga awanise ekikonde agamba people power, our power, National Unity Platform everywhere. Kakati bw'obanga tutudde wansi ng'omusajja omukulu n'ofumintiriza n'ogamba nti naye tugendere mu kaleega bikyakano ak'okuba nti tuvunaana bano nti Ssemateeka bamujingirira. Ssemateeka yawandiikibwa ku lwazi, ani yamukola? Mwamukola. Bwe tubanga ffe twamukola, kiki ekitwetaagisa okutuula ne Mwami Kyagulanyi ne tumugamba nti Mr. President wano wasobye, tusobola okutuula wansi ne tulungamya era ne tutereeza, because Bannayuganda batwesize ng'ekibiina. Bannayuganda si bantu bajega nnyo, bategeera. Era Bannayuganda bano balina ebintu bye bakooye okubanga bawulira. Kubanga ekibiina ekyatandika mu 2004 olwaleero tuli mu 2026 Ssemateeka w'ekibiina nga takolebwangamu nnongoosereza. Tetusobola kubanga twesiba ku oyo wa 2024 newankubadde ng'oba oliawo waliwo ebintu ebitagenze bulungi, tuddayo emabega ne twekuba mu kifuba ne tugamba nedda, bwe tuleka ensonga zino nga tetuzigonjodde eggwanga lijja tuvunaana enkeera. Ekibiina twakikola, ekibiina ne tukiteekamu abantu kubanga buvunaanyizibwa bwaffe, naye tusigala nga tuluŋŋamya ekibiina kirina kubanga kiddukanyizibwa kitya, because at the end of the day our main target and objective okutandika ekibiina kwali kutwala buyinza. So ensonga lwaki mwaddayo? Yes. Enkolagana nungi kati wakati huo n'ekibiina kyo? Nga bwe nkugambye nti nze abantu abamu ntambula ne ku street nga tebammanyi nti nze Kagombe, naye nga tebaali agadde okuntegeera bamanyi nti ono ye musajja yalina vision eyalayiza Mwami Kyagulanyi nga 14 omwezi gw'omusanvu 2020 n'afuuka president w'ekibiina. Okay? So olwaleero abantu abazze tetwagala tubadraginge mu bintu by'amabega. Twalwana bwe mwalwana, what happened? Ebyo byaggwa. So we need to create a new chapter, and this is the course today to creating a new breath. Ng'abantu abajja ne bagamba nti nedda manvuuli eno esobola okutangira omusana, esobola okutangira enkuba, kale katugyeesigameko. Kakati nze Kagombe sisozina ngeri gye nnyinza kubanga mbuulira omwana ow'emyaka 16 nga siri munda mu kibiina ne mugamba nti Ssemateeka. I have to be on board. Abantu bano bategeere, because n'abantu abali mu kibiina bennyini balina of course ebintu ebibanyigiriza, naye nga with the guidance of the elders I believe tulina we tusobola okutuuka abantu ekibiina ekyo ne bakiba ng'era obwesigwa bwe baatuwa babuddamu ne babutuwa. So kati mutambula bulungi n'ekibiina kyo? Mutambula bulungi, there is no problem whatsoever. Era nkubiriza abantu bonna abaali bayiseeko mu mukululo ogwa National Unity Platform, ensi tekungulwa, tuzimbe ekibiina abantu bakomewo. Actually ne Honorable Mathias Mpuuga naye mukubira omulanga okudda. Yes, oba oliawo ne wabanga takomyewo mu NUP as a member, naye atunuulire kiri kye yabeerako olunaku luli nga tanatandika DF, nti wabeerawo obutakkaanya, naye obutakkaanya olubanga buzze mu nnyumba tubugonjoola tutya? Ekikulu kya kubugonjoola si kujja. Ekikulu kya kugonjoola, because at the end of the day our ultimate goal as people in opposition is to have good governance. Actually ne Mwami Museveni oyo gwolaba nti abantu balina notion kati abaana abato gye bataddewo Museveni agende, naye senga Mwami Museveni Bannayuganda
abateeka ensimbi zaabwe n'obwesigwa mu misolo gyabwe senga emisolo gyo gyali gikola service etuuka ku bantu maybe nga tekyali badde nti external aggression naye internally abantu babeera satisfied ng'ebitambula nga bwe babiraba era bwe babisuubira ssemateeka n'abanga agobererwa nze nina challenge Mwami Matiya n'abalabi ba MS abantu abatula mu parliament ya Uganda twalina Constitutional Review Commission in 1994 ne tujja ne beautiful constitution in 1995 naye nga articles eziri mu ssemateeka oyo tezinnaba kubeera even tested nti zookya ne zibeera peeled off. And at the end of the day, n'olaba abantu nga bambadde amakooti ne bagamba nti bamemba ba paalamenti era bakoze omulimu munene nnyo naye omulimu gwe bakoze it is a disservice to the people of Uganda. Okay? So nze ndowooza nti obudde buno Mwami Matiya bwe tutudde wano tulina okubukozesa nga tugamba bannayuganda let us come back home. Tukomewo bakomewo bonna. Let us come back home. Muzimbe buto. Let us come back home. Gwe nga Simbwa kisobola banga kikulimu bano botambula nabo bokulembera nabo bali wiringi okwaniriza bano nga abagenda nga bakomyewo. Mwami Matiya oli munnayuganda. Mwami Matiya government ya Uganda tekusasulira mpewe. Naye ng'omusajja omuyivu eyasoma journalism wakeera ku makya n'ogamba kanve mu newsroom ntandikewo ekintu kino. Mwami Matiya ffe tetulina ssente ze tukuwanga tutuddewa era nze simanya kusasula naye omulimu ogukola bulungi. Amiina. So kikyentegeeza mu kino nti nze nga bwe njogera ku ssaawa zino nkuba mulanga era omulanga guno gwe nkuba waliwo abantu abaguwulira ne bategeera nti nedda yes ebintu bisobola okutabuka naye enjawukana size ezisolovinga ensonga ebeerawo bwe mwawukana nga temugigonjodde gwe n'ogenda eri nono n'agenda eri ffe tuli basajja Baganda tugamba wano nti agali awamu ge gakola ki egaluma ennyama ezenkanankana n'ebisikite zaaka kakati ffenna bwe tunagamba nti tugende tukole ebibiina by'obufuzi obwanga tuboolekeze Mwami Museveni oyinza okwesanga nti tugenda kubeera paralelo era ensonga lwaki ennaku zino waliwo ekintu kye nalabye Honorable Nsibambi has been castigated baye atambudde nnyo ku mikutu gy'amawulire gyonna nga bamugamba ani yakutumye but of course he's a Ugandan, he's a lawyer yasoma amagezi ge bwe gamugambye kubanga at the end of the day without cohesion nga temuli wamu buli muntu asobola okukwata ekkuba erirye naye nga ye alowooza nti erigenda okuwa bannayuganda kye bakuravingira okuba nti bafuna naye nze omulanga gwange guli gumu bibaddewo byonna tubirabye Saalongo Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 88 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira
n'ofuna emikisa. Kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja tosira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Mumuwangudde e Kampala. Nze nno saagala kitwala nti tumuwangudde. Mwabeni yupi? Nze saagala nnyo kulembeza kyakuwangula, njagala nnyo kulembeza ekyokukolera awamu. Kubanga alina tofaali lyateekako rule of law and constitutionalism. Njagala ndabanga ebirowoozo byo n'ebyekibiina kyo byawukana. No. Ekibiina kyo kyo kigamba tuleetawo candidate mu buli position. Awo enjagala. Awo enkola ki? Nti nga bannabyabufuzi tulina okuva ku endowooza eya individualism, because Political Parties and Organizations Act encompasses the running of political parties in general. Njogera ku bibiina by'obufuzi etteeka eritukola ki? Eritutwala. Kaakati ebibiina by'obufuzi bino bw'obanga tofunye kaadi ya NUP ngera toli member wa NUP nga you don't subscribe to the ideology of NUP oyinza okubeera ne divergent mind, which is okay. Naye how do you bring your idea ku board? Ne tutula ne tukubaganya ebirowoozo ng'ebibiina by'obufuzi. Tulina National Consultative Forum ennaku zino gye bayingizaamu iPod, nawuliddeko ekibiina kya PPF nga kigamba nti kigenda kusimbira ekkuuli engeri iPod gye yayingidde mu National Consultative Forum, because National Consultative Forum manyi njogera kuno nakuli kitaba bibiina bya bufuzi ebiregistered mu Uganda, ababaka n'ebitalina. iPod y'ababaka bokka etaba abalina representation in parliament. Nti ababaka bano we batuula balina ebirowoozo bye bagenda nga babaga amateeka, because eno forum yaabwe. Kakati woddira iPod n'ogitwala mu National Consultative Forum, I think wabeerawo gadibenga lyawo n'ebitannaba kutegerekeka bulungi. Naye nga mwami kati embeera weryetya iPod egenda kubanga baba bategeeza nti egenda bbamu ebibiina byonna ebiregistered mu Uganda. Now kubanga luli kibadde balina kubanga ebibiina ebirina ababaka ba parliament. That is interpretation of the law. Nga mwami Lukwago wa constitutionalism and rule of law bwe yagambye nti PPF tegenda genda mu iPod kubanga iPod engeri gye yagattibwa ku NCF teyali mu makubo maki matu. That is interpretation of the law, and I'm not a lawyer. Sisobola kubanga mbyogerako nnyo wano kubanga njagala nnyo mbeere nga nstickinga ku kigambo kimu. Mwami Matia era ekindeeta wano nekigenda okunkomyawo kubanga tunoonya bannayuganda bafuna bata solution ku bizibu ebibatuddeko ebibafumbekeddeko ng'ate biri orchestrated kwabo betulowooza nti twabeesigisa, because being a leader mwabeesigisa obuyinza. Exactly. Nemubawo obubaka bwa parliament. Exactly. Ne bagenda ne batuleni ne beebaka n'okwebaka. And today wawulidde bagenda funa milioni 315. Kibi? No, si kibi. Naye ente gy'okamulamu amata n'otuuka n'ogijjamu omusaayi nga togiwa biwata. Bannayuganda bano boolaba si bantu babuyabuya. Omubaka wa parliament taweebwa ssente ng'anoonya akalulu. Where do they get these monies, the billions of monies to inject mu kalulu, and they cannot buy themselves cars? Tulina kira motors wano. Build Uganda, buy Uganda. I think there's that scenario bayogerera America chambaddo baye yali kira motors ekola ki? Ekola motoka be assembling, I don't know. Assembling erabika tasabanga ekola motoka. And these are things that the members of parliament need to find out, dig out, tell Ugandans kira motors ekola ki. Kubanga wetubanga tulina plant yo generalanga ekola basi. Sigendangayo. Lwaki tekola emmotoka on a subsidized price obanga gye eri by them. Neziweebwa ababaka ba parliament. Yes. Kati Simbo, omanyi onvuze speed nene.
and this is 2026. I may not be moving at your speed. Mbade njagala sokojjewo bunero bangamba bakuwa sente NUP nga ekuyita Lubongo yanga bakuyita now ne mugendayo ntera babajjamu baba wakasente baba sente ngameka now mwami Matia n'abatulaba nze Simbwa Paul Kagombe omukuba batandisi ba NUP nthrivinze mu bulamu buno bwondabira mu myaka gyange nga siri ku tokenism. Njagala okusooka okumenyawo ekigamba nti NUP is a branch of NRM. That is hopeless, that is stupid. We don't buy into that. Okay? Ndi Lubongo ya agent yasindikwa yokola mirimu nekatana. Buy into that. Si kituufu. That is crap. Si kituufu. Secondly, njagala nyimirire wano ku mukutundu gwa SM Media. MS. Njagala mbagambe abatulaba nti si buli kintu kyonna ekigenda okugenda mu maaso ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda nti kigenda kubeera transactional. I didn't receive any money. Tewafuna wadde bitaano. Era nze meeting yange gye nnafuna n'abakulembeze ab'ekibiina nze kennyini nze nagiinitiatinga ne mbagamba scrabbling emyaka 5 tetulina kye tufunyeemu, ekibiina kiri wounded, we have lost this. Saagala sente. Previously mabegeri bambi baganda bange baali bagamba Simbwa tulaba otawanye nneno katukuwe akasente, and that money was supposed to be given to me. But then bani abo bali benyine bekibiina njagala utegere kino bakatana boyogerako. Yes. Nene mbagamba nze nga maze okwekuba mu kifuba ngamba no nalina omulamu lwaki twatandika ekibiina. I should not be counted mu bantu abagamba nti njagala million 10. I need the money. Sente nzagala. Nenga ate sagala nzije ku bantu mu kibiina at the end of the day bagambe nti omusajja twamuwaya akasente. Nze nekomyawo mu kibiina nga ndinzeka nenjogera n'abatandisi b'ekibiina okuli mwami William Odinga, okuli Winston Kigozi ne mwami Kibalama kubanga tuli bameka bana. Era bwe nayogera nabo ne mbagamba nti okufa kwange kakubeere mukola emirembe. Kubanga munnange twakera ku machane tukola kalaze ekibiina ekyo. Ne tukola manvuuli eyo. Tewali muntu yatuwayo wadde nusu 10 nga tukola ebintu ebyo. So n'okuddayo nga mmaze okurealizinga nti no, the best way to go is to sit down tuogerenga abantu. Naddayo mu kibiina era nayogera ku press conference eyaliwo neŋŋamba temunsabanga wadde 10 kubanga sizze mu transaction wabula nzize abatabadde na space bagifune. Abantu baffe bali mu kunyigirizibwa kwotalabangako. So njagala tune mu kamera eyo NUP teyakuwa 10 kyonna kuddayo mukolagane. Mwami Lubongoya David, Katana Benjamin, Robert Sentamu Kyagulanyi the president. Noza nti eno video oba eno interview agenda batuukako. Bannayuganda abali mu ggwanga Uganda n'abali ebweru w'eggwanga Uganda. Bwe wabanga waliwo omuntu yenna eyagambibwako nti waliwo ekiwandiiko ekyasayiningibwa nti nfunye ssente, wateekwa okuba nga waliwo omulimba wakati wange n'abakulembeze b'ekibiina. Nva waggulu nga ntegeeza ebigambo bino nti kye nakola kyali kyabwa Sseruganda n'omwoyo gw'ekibiina kye twatandika nga tewaliwo yatusukuma kitandika. And of course the struggle is continuing. Struggle eno tennaba koma. You did not receive any coin from not any. Even 500 shillings. I'm not talking about 500,000. Ngambye not even nusu bitano. And I'm contented. Sirina kye neetaaga, sirina kye mmanja kibiina. Ekibiina nkibanjako ekigambo eki. Transparency. Bwerufu. Transparency. Let everyone enjoy ngali mu National Unity Platform because it is a given. It is a political party. It is a public entity. Era nga tuli mu luse luno olw'okubanga tutula obufofofo tunoonya kulaba ekibiina kino kigenda kitya kibeere nga kituuka
ekalameyido ng'abantu abaliyo beekolera ku nsonga zaabwe. So mugenda okumaliriza nga bakwadde position ki era nga bakwadde office ki kakati Mwami Matiya abantu baba mu makadi ne bakaaba yani bajja wano ku mikutu ne bakuba ne beeziribanga abamu ne babalyako ne ssente zaabwe. Kakati nze ekinjawula ku ekyo kiri kimu nti mu kibiina sinoonyaamu kifo kubanga nina ekifo ekiri inherent nze omu ku batandisi baakyo. Sekendire nze mu mwaka gwa 2020 nga ndeeta Mwami Kyagulanyi ku kibiina kya National Unity Platform under my leadership naleeta ababaka ba Parliament 57. Under your leadership yegwa omu ku basayininganga ku kaadi zaabwe. Those are trivial matters. Kakati gwe otunulira sayininga ku kaadi golowooza nti yakulembera ekibiina. Ekibiina kikolebwa under caucusing. Nti ffe waliwo we tutuula ne bitajjana mu kamera. So influence nga kuba afuna kaadi bana 57. Mu kisanja kye tumalako. Now olwayo tulina ababaka 50 bawera. Tulina 50 nga mulimu kale tulina 49 nga ono omukyalo atalina mpisa. Aliwa Omubaka we Masaka Koti gwe yalonze. Gundi Namere. Anti Koti yamuwadde. Koti ne Koti lewa muziwadde. Zina beziwadde zina beziganye. Lwaki nchogeddeko ekyo? Sabala muzikozi yatugambye tutwogera ku bintu bya Koti. Bajja basiba. Yagambye agenda bayuula. Bwe yali mu Kalungu East ewa Sewungu yagambye boxi za yabisi tetujja kubala. N'agende wankeretanyi Tekimu. Ne tuli mu Masaka olwo ba ndoza around Masaka. Masaka nayo is the presiding officer is the judge in that area. Ezo tebazibala. Naye ekigambo ekiva mu mukyala Namere agamba nti president yawadde directive Mwami Museveni the fountain of honor. Mwami baba Kamagwe yakamala okulangirira. Bwabanga yagenda okuwa orders bani abajja mu parliament. Then the country is finished. Tuzokoddeyo wali otubadde. Uwa ku kibiina enkolagana yammwe. We are fine. So kati ngojjeko kuba mutandisi olina office gy'otuulamu awo ku NUP. Wano njoge wano ndiwo ngani. Ate oliwo omu ku batandisi b'ekibiina. Tekijja kumala. Naye nga emmere etambula bulungi Simbwa. I'm okay. Si complaining. Ojagamba iwako to complaining ate nkyogamba nti tulina kye twateesaako. Kyogamba byonna bye wabanenyanga wabasonyiwa. Ebbanga lyonna mbadde wano naawe nga tugugulana. Era n'ogenda wadde n'okumpeereza message nti enkya ngenda ku NUP. Kubanga kyali ekyo tekigenda kukwatako. Nga lwaki tekinkwatako? Njagala nkubuulire Mwami Matiya. Mu 2024 wali osoma kyakumeka? Sikyajjukira. Kati no 2024 nali mu byabufuzi. Nga tukola ekibiina kya National Unity Reconciliation. Bwe mbanga twava mu kiri ne tujja mu kino. Kitegeeza nti nze okuva ku side eno ey'okuzoganya ekintu kyange. By the way, kawoere mu maka Mwami Matiya nkugambye nti ezenkanankana n'ebisikite zikola ki? Tezaaka. Omwami n'okukakkana. Kakati nze nasala pressure. Naye nze okusala pressure Mukama yannyamba. Atya. Nti sirina muntu gwe sisinkanangako mu ggwanga Uganda. Ne president wamusisinkana? Ku nsonga eyo? I've met President Museveni. Ngamba ku nsonga ne ya NUP. Nedda si ku nsonga ya NUP. Naye ekyeŋŋamba nti ababaka ba parliament ndenno nyiza n'okuba mu ngalo nti ababaka abaagwa balyoka ne bakola ki? Ne bagwa. Onfuna? Ababaka abaagwa balyoka ne bakola ki? Abewammwe. Lwaki? Kubanga bava ku mulamwa. Mulamwa ki gwe bavaako? Omulamwa gwe nkugamba gwe bavaako. Njagala tuyingire mu boardroom. Twesabule. Tufulume. Ngesaati tuzisizze emikono. Naye nga wali muli munda twali tufungiza. Because at the end of the day, tosobola kuŋŋamba nti olutalo. Olaba olutalo. Waliwo kye tuyita mu management. Waliwo kye tuyita managerial withdraw tactics. Kikirizibwa. Oneva mu gy'okivaamu ey'obukugu. Mpola mpola.
nogamba no olutalo luno luyinza okumaliriza nga nze nsinza okufuna ebiwundu kansooke nkole ki nsikeyo abalwanyi bange ontegeera naye buli amaanyi ameemanye nti nze nsinga kyenjagala otegeera nti wasalawo okwefuula musiru no nogamba bano abasajja kambaleke tutambule because ebyali bikuluma tosobola kuŋŋamba nti nno byatereera ne kaakati Matiya wano wendi si buli munnayuganda nti ajjawo era naawe okunzikiriza okutuula wa nina bye nsobola okugatta ku ggwanga sisobola kubanga neefuula musiru to withdraw because nkugambye managerial withdraw tactics kitegeeza nti bibeera bukugu wakozesa obukugu obusinga ku balubongoya ne banne obukugu era olwaleero am better positioned kubanga mwami Rubongoya nabadde naye ne mwami Kibalama ndoza ennaku nga 3 emabega which was never there before ababaka baffe abayiseemu mu parliament njogera nabo which was never before but you na control ku sente ezijja awo we waleese obuzibu ku ssente nina abaana 3 boweerera muwala wange asooka agenze mu senior 4 I want you to look at that scenario nga abaana bazzeeyo dda ne ku ssomero bazzeeyo ne mbadde mbaweerera nti I'm not there for tokenism but ekibiina mwe mwakitandika olina okufunayo anti awo we tuleetedde eggwanga lyo ne bannayuganda okulowooza nti abagenda mu byobufuzi bagenda kunyaga ffe tulina mitwe gino gye tuleeta listen to me si kukunyaga mwami Matiya saagala ondeete wano ate gwe ŋŋambe bali benjagala bawulire wali badde otulano ku seti yo n'obibagamba ekintu ekizze mu bibiina by'obufuzi ekyampankuwe kyekireetedde abantu n'abatalina amagezi okulaba nga atunda ennyumba ye ajja agambe nti agenda kwesimbawo ku bakansala kubanga waliyo eminyago nze twatandika ekibiina nga tewali atuwadde wadde nnusu egi 10 olunaku lwe nalayiza mwami Kyagulanyi Kakiri saasaba wadde nnusu aga naye kye nali ntunuulira nti kino kye nali nnoonya nkituuseeko mwami Kyagulanyi akoze omulimu akoze mulimu ki mwami Kyagulanyi mwami Kyagulanyi njagala ombuulire okuleka mwami Museveni akozesa resources za government njagala ombuulire presidential candidate ki amalako districts zonna Bobi Wine district zonna yazimalako kati aba akoze omulimu yatwalayo message ki message nandi gyembuuza ffe tetwagitegeera yagamba nga bimba nkeretanyi n'abimba mwesiba nnyo ku obutono naye bimba mulyanyama n'abimba njagala nkubulye kino ekigambo nti omuntu avudde mu music industry naye noba ne ba andula let me tell you okuva mu music industry si kikulu leave it to us because ne Trump yava mu business okujja mu byobufuzi naye ne ba andula leave it to us this is why the technocrats are now on board abamu kuboye gwe by the way mbadde njagala nnyo n'okwogera ku nsonga eri kutenya akati kubanga abantu bagamba nti kakati mwatugamba kanoonye kakuume kalonde kabanje wakabba okunoonya akalulu kwaliko timeline under regulations by EC nemukimala saawa zetulina okunoonyezaako akalulu buli lunaku bazituwadde saawa emu paka saawa 11 n'amakubo nga gabeera regulated ekyo twakigondera era nemukikola ne tugenda ku mutendera ogwokubiri ogw'okulonda nze nalonda n'abasembyeyo bano abasembyeyo mbakoze eki newankubadde nga ne ku polling station we nali twakubwa e Kampala mwakubwa ki emiggo baba kuba mu kalulu military police wali ku polling station ki nali ku progressive Kyebando Nsooba naye ng'okkuba engalo nga bagamba nti Kyagulanyi ng'engalo bazikuba walonda Kyagulanyi ate naalilonzaani nalonda mwami Kyagulanyi n'ababaka bonna abajjira watikinga mbuleera wogirabye tiikinga yes natikinga manvuuli olwa ideology ki
because nebirowozo ideas eza mwami Kyagulanyi mu kalulu sina nayimu gye nalabako wetujira mu bukyamu nti bwenzija wano olaba njogera ku Nnyombi Tembo nti yagambe tetwogera ku bya bode mu kalulu simanyi mandate agijjawa by law ompulira nenjagala with the time wetujja wano njagala twogere ku ideology ya NUP nga gwe mulamu ogundese okay njagala twogere ku byokulonda nga gwe mulamu okoze ku manifesto y'ekibiina kyammwe njagala twogere ku ebyo nga gwe mulamu ate obudde owulira ne manifesto mbadde nayo president wa mbadde nayo kubanga abadde mu bimba nkeretanyi n'abimba obukyayi si bukyayi bibadde mu public domain yebi let me tell you you were a journalist njogera kye nalaba by profession toyina kubeera na side era sina side njogera kye nalaba do your job let us talk Simba hata igena kuntiza tisa wanga nalaba ngagamba bigula Shamimu bigula Malende na bigula hati zingira kama bwe yalinga ali ku Tale Center the National Tale Center erubowa which was put in the national budget eyokola akalulu ka 2026 bamubuuza nti naye ssebo w'ekitiibwa omulamuzi Simon Yabakama byolangirira bino mu interviews obijjawa nkubulye kyaddamu yabagamba nti naffe bino mbadde nakwogera ne technical team yaffe naye bayisawa 8 ndoza binaba bikyusemu nga tutandise okutegeera segment zivaawa okay oyo yali alina okulangirira ebivudde mu kulonda kwa president now bwembanga nze ndabye nti Chameleone bamuwa billion meka Chameleone ki Dr. Jose Chameleone billion 5 zaki za kukunganya abantu kukolale bazine Museveni nga badde mu buyinza emyaka emeka Bebe Cool ne bamuwa billion meka 5 abalala abasigala w'ekikosi kyabwe bana bo bafuna 10 ne bazirwaniramu awo baleta amawulire gano tugamanye so abazungu batugamba nti work without play makes Jack a dull boy okay so mwami Kyagulanyi wabanga amaze okupasinga message ye je njagala message kiire yagipasingira wa akati njagala otegeere bwoti nti ebisaanizo ebyomuntu eyesimba ku bubaka wa parliament n'obubaka bwa president n'obwa president bisaanizo ki mu Uganda senior ya mukaago bekijenkanankana senior ya mukaago bekikola ki ekijenkanankana mwami Kyagulanyi yeyekka avuddeyo n'alaga bannayuganda nti opposition ebaddewo emyaka gyonna nga mwami Museveni yaliwo mwami Museveni yagisetinga so yes yagisetinga atenze mwami Museveni nze mutandisi w'ekibiina gwe mukulabako nga simbo mutandisi w'ekibiina ekibiina kitambula mu straight line wonna bwe bwa propaganda omugenzi Tamale Mirundi taata wa Junior yakolanga bwati koda ku mutwe gwo no simba njalo otunulira ekibiina kakati mwe mutunulira ekibiina kya NUP ne mugamba nti ye Kyagulanyi awo wetuletedde bannayuganda obuzibu mwami Kyagulanyi agenda kuva mu NUP adde mu bizinensi ze oba agende mu buvuweereza obulala nga weyekwese kati ekibiina kisigalewo kiso ofuna yabaka batano nga mwami Kyagulanyi taliiwo ye problemu kakati bannayuganda obasizza ku ddaala eriyokuba nti abali wano abali mu byamawulire mu mwagala bannayuganda balowooze nti tebategeera kubanga mwami Kyagulanyi yakugamba bugambi nti nze naali badde ndowooza nti mu ddwaliro mwali baddemu kino na kino naali badde ndowooza nti amakubo gaali badde bwe gati ne bwe gati sente zetusolooza omwaka okuva mu basuubuzi ziri bweziti ne bweziti ne bweziti zaali badde zisobola okutukolera kino bwekitibiti bannayuganda musaleewo tukyuseemu oba tetukyusaamu bannayuganda ne bagenda ne balonda mulya nnyama Kyagulanyi alondera wa mulya nnyama so nanti n'ekibiina kyennyini kino kimuwa kaadi mulya nnyama olaba ali ku level y'obeera omubaka wa parliament ebyekibiina okuwa kaadi biveeko kubanga ffe nawe tobikiririzaamu mu kibiina mbikiririzaamu mu kibiina tutuula bwe mwatula ne mulabanga Makindi mulya nnyama yasana kaadi okubeera omubaka wa parliament atasobola kukola statement 2 mu lulimi oluzungu ndagala otegeere bwoti nabbo osanga yasana kaadi amanyi oluzungu
bwe muti expressing interest banji be expressing interest gwoli wa kibiina bwana Simbwa nze ndi wamawole buli kimu mbeera nyina bembaddeko nabo abe makindi nga alina ne masters kati ewawalukagga Seggona munnamateeka oli muna kibiina kya NUP ku Seggona ne walukagga one ticket okwelomba ka parliament ande kibiina sinze nawe olaba nti byebakola nedda ekibiina it is caucusing ekibiina kirina no Simbwa nga ye kwabo babiri yandi wadde kani ticket listen to me nkugambye mwami Kyagulanyi yazibudde abantu amaaso Anita Among the Speaker of Parliament yagamba mwami Museveni mu maaso ge namugamba we are tired of your tolerance kubanga abantu abamu ekiro bajja ne tubeera nabo emisana ne bayifuula emisana ne batukalakata kati ebe tubikoye oyo Kyagulanyi asobola okuba nti oyambadde suuti n'akuba tooki nekuyitamu nga munda temuli underpant kankubuuze kadi yazigaba bulungi nga president wo togamba Kyagulanyi tomuteekako musango ekibiina kyo kyakola owuliriza mpulira ye respect gye tuwa ekibiina because it's a decision of the party ogikiririzaamu I have no problem with that because if the party decides where I belong then it is the way to go now njagala nkugambeyo kino nti gwe bw'olaga nti osambisa amagulu abiri tetusobola kubeera naawe so okusinziira ku Simbwa bateeka wali walukagga ne Seggona Simbwa awani kaadi Seggona alina ebizibu biwadde munnamateeka ngambye bugambi awani gwosoka nga nti mpa walukagga sijja kiremerako wabeerawo ebintu abantu bye bagoberera okay waliwo mwami Seggona te expressing interest butereevu bulowooza nti abaali mu kakiiko k'ebyokulonda mwalimu omuntu omu ndi mukulu by the way position y'ekibiina ndagala yiyo mutuwulirize nze siri part of the election management committee much as I give advice Simbwa njagala ovuge straight line sagala kiki ekikujja mu leniyo ogende ewalala tovuga kataka obuzibu we buli bwe bwokulowooza nti mwami Kyagulanyi yasalirawo ekibiina omusajja wattu n'abeera castigated for nothing ng'ane ebintu ebimu obukiiko obutuula actually they are not even privy to notifying him nti twakoze kino because at the end of the day ekibiina kibeera ne ssemateeka waakyo okay mpulira gena maaso se era ebikolebwa mu kibiina bwebanga ye sanctioning of the party nga bwolaba kati twavuddeyo ne tuwakanya ebyavudde mu kulonda and that's our position nga mugamba mutya no kulonda okulekamu abantu abalabisa galubi sigambye muno lwaki mwabyokanza ngamba mwawakanyiza mmwe nga mugamba mutya mwe mwawangudde oba nedda omanyi nti akalulu ebeera process kati gweyagala tugitaminengere ku lunaku luli olwokuba nkubuuziza mwawakanyiza mutya osobola okunyinyonnyola tetunagenda mu mateeka era mwalemererwa okgenda kuba obudde bwaggwako wamu tetwagenda mu mateeka because era ne Kasibante yagaana ne mugana omuwa backup because yali yetaga backup yammwe baani aba NUP NUP kyekibiina kyokka ekiriwo n'abalala lwaki abalala tebamuwa backup lwaki bweyagamba NUP so mwemwe mulugunya kuki mugamba mutya process yali nfu of course akalulu nga bwekalaba tekaali ka mazima na bwenkanya because at the end of that to get results minimally walina okubeera fair play naye ebyava mu kalulu ebyali bya mazima na bwenkanya byali tebijustifyinga tulina abantu abasukka mu 10,000 nga bali mu makomera today and these were polling agents. How do you explain that mwami gundi banange njagala lwaki magana mu kooti tetwagigendamu olw'ensonga eziri clearly known nga nsonga ki kooti twagigendamu ku kalulu ako ku olw'ensonga eziri clearly known nga kooti ziri biased naye muzigendako mu level eno ey'obubaka bwa parliament eyakiwa omugenda of course byonna byetukola tubikola nga tunoonya okuba nti wabeerawo omuntu alaba at the end of the day
nga bwe twasoma Napoleon Bonaparte zisakola history naye nawulira bamwogerangako nnyo yali musajja mugezigezi nnyo abakola history tawakola history wakola sciences nakola PCB stroke subunit wamma kyekikusumbua nalinyo wandibadde katoli mulago mu ddwaliro njagala nnyo okubala wakola PCB stroke mafi njagala nnyo okubala wamma bane ndaba kiki ekisumbu akagombe envuga gyavugamu ekintu kino nga tetegerekeka kumbe mu sayansa no science si mubi naye njagala nkubulire mwami Matiyo bino ebigambo byenkugamba biri crystal clear kati tindako mwe mugamba ni yawangula akalulu kano kuba president mwabaye ni yupi akalulu mwami Kyagulanyi akawangu dia lafo muzina sure kakati njagala nkubulire ekyo omuntu muwakiso kubwa kansala ne balangirira abadde awo okutaano nenga ndi DR forms weziri muli ennyama yakugamba DR forms ze bazimunyakulirako ng'ayingira mu Tale Center ne Binge Komando yabategaza 221 ez'obwa meya bone bazirabanga ziriko bwa meya ne basigala nazo katika nkubuli omuntu asabula omuntu kibooko ng'avuga bode eriko flag ayinza obutakubuuza kitambuliso ompulya bulungi nti bali banyakulanga bunyakuzi ne batwala ewa mwami Nyanzi Fred Center mu Kawempe South era katuli mu audit kubanga oyo mukyala wa NRM teyawangula Nyanzi yeyo nange nkikakasa teyamuwangula Lubongoya bamuwangula Lubongoya bino byenkugamba Kampala Central yawangula Lubongoya yawangula naye Broad de Robale bano tebakyaswala kyovula omubaka wa parliament koti gwe yalangiridde Masaka bwavaayo n'ayogera ekigambo wenyaga nze nagamba n'okugamba abantu abo ba Simon Kagwanjala simanyi bano bakungu nawuli bakungu bamususpendinga naye gwe program bwe yali mulya nyama yabitandika tewamulaba kungu akyayanjula guest mulya nyama n'atandika kakati guest yandibadde akola ki nze nno we nabadde ntandika wano naawe nayogedde ekigambo kimu ekinfuulo ow'enjawulo kyezenkanankana n'ebisikite zaaka mulya nyama y'ensobi yagikola no omanyi kati ye level y'abantu bemwawa baka parliament kati kankubuli kino ngenda kigambira wano nga nabano batulaba nti gwe Matiya nze ngenda kulemerako njogera ebyange naye gwe saakulaba mweri gye bagamba the big interview yaliko batugume baani saagenda tebampita olabye nze siri bayita baabwe era balanze siri waabwe baga akasajja ka NUP ako tetugenda kukatwala ne bandeka Basava, this is 2026. Let us work together for the good of the people of Uganda and the country at large. Tuve mu bino ebintu by'okubeera nga tusingolinga abantu mulyanyama yalutandika bwe balutandika mulyanyama yakola bubi bwe balutandika oli n'alukoleza kale atoli yalikoze eki oh my god yalina ogenda mu maaso bw'ozanya ng'omulalu naye azanya ng'omulalu ku stage omanyi nze kati sikyasasula boda lwaki anti nze Kagombe tuula tugende nkyatambulira nno na mu taxi motoka yafa motoka bangamba kubaka emotoka bagibba naye bibi abani yupi bennyini bano bewaddamu ebyo bigambo byammwe bebagibba yalimu ebiwandiiko ebiwandiiko ekibiina naye kino fitolede wonye n'abasajja bano olunaku lwe twatandika ekibiina tetwalina biwandiiko era ekibiina tekigenda kubeerawo ku biwandiiko ekibiina kigenda kubeerawo ku bannayuganda kye baagala ffe kye tugenda okukola ki kati president wamwe yeye yekweseewa mwami Kyagulanyi ali mu buwaŋŋanguse obwani yamuwaŋŋangusizza gavumenti naawe CDF ayogera ekigambo noddamu nga gw'obanja ate nodduka CDF ayogera ekigambo noddamu yamugamba kigambo ki tiwaŋŋanguka naye Matiya kati Kyagulanyi yandisobodde okubeera nga bamandera be basiba 27 waliwo ekigambo bwe kiti nze ekituufu kiri Museveni omulaba yali mu kalulu k'ekinaana yakalimu yalimu oyinza yabukimawa mu nsiko kati mwemusolo obuse kati Kyagulanyi lwaki bwe yeekweka mukibaluma lwaki bwe yeekweka mwagala akole ki aveeyo alina kwekweka mwagala aveeyo akole ki
Nemo mulaba mwinawo kala kitayo na efanagana ne General Museveni mu G8 mu abeni pya bali wakati. Kubanga General Museveni mu G8 yagaana kiyongo okulayira. The problem is one. You see, listen. Ne abasajja bamwe bakoze bukalatasa okulangirira kitegedde ko ekyo. The problem is one. Bali musine kabanda. Twali twogera ku nsonga ya mwami Kyagulanyi kubanga ali mu buwanganguse. Buwanganguse oba kiriya si tabitegerekeka. Buwanganguse osobola n'okudduka mu nnyumba yo n'osobola kumulirwana. Nga eri kyokya mu nnyumba yo. By the way, people have admitted nti abantu bagenda General Muhoozi yavaayo n'agamba abajasi baffe tebasobola kukuba abakazi. Kitegeeza nti bagendayo. Kiki kyemuzzaako ng'eniyupinga ekibiina ky'ebyobufuzi. Kati njagala nkugambe kino ekigambo kijje ku nzu. Mukijje ku nzu. Akalulu ka 2026 ke twagamba nti twakawangula tukyakabanja. Mwakawangula? Tukyakabanja. Nga constituency 2 n'okusoba temwateekamu wadde candidate. Kozi wagambe lwa NUP. Nze ndi musajja we NUP. Buli lwolabanga awantu nga because njagala tubeere liyo njagala tubeere abantu nga tuli liyo. You see the problem. Twogere amazima. Okukola ebyamawulire ate mubeere ba politicians. Buli lwolabanga ekifo ekirimu abantu abasukka mu 15,000. Oli n'avaayo n'agamba nti ali unopposed. Naye nga mubaddemu n'aba-expressing the interest. Just understand nti omuntu ono azze ng'ali unopposed aliko ekizibu. Onfuna? Twasimbawo ababaka. Ababaka baffe mwalaba level of denominations. Njagala ombuulire mu myaka okuva mu 96 bwe twaddiramu okulonda where you have seen levels of denominations ezikwatagana ne 2026 nga tewalina kintu kyonna lindako yabitabe. So mwakwata n'abatalina bitabo ne muba wa position babere abaka ba parliament. Simbwa gwo omusajja wa diguli nga tosobola wabula abasajja bo. Omuntu okugenda n'akola expression of interest atandikira mu kibiina kye. Bukiri mu kibiina kye babanga balemereddwa okuvalifying ebiwandiiko. Waliwo omutendera oguddako National Council of Higher Education. Tutegeera tutya nti olwaleero nawo omuntu alina degree ayinza obutaweebwa mulimu ne baguwa bamutulaki nga tasabye. This is the country called Uganda. Kati ninyo akalulu mu kyakabanja. Akalulu tukabanja mutya issue eriemu. Kanoonye kalonde kakuume kabanje. Nabadde ndi awo nga kanti okanoonya kwaliko timelines. Kyaggwa. Okalonda kwaliko timelines. Kyaggwa. Okakuuma ku polling stations kwaliko timelines. Okabanja. Tekuli timeline. Gwobadde ki? Jawo gundiyo. Gena maso. Tekuli timeline. Naye ng'okabanja si buli muntu yenna nti ali entitled okabanja. Mugenda kabanja mutera mugenda kabanja ani? Listen to me. Akalugo Mwami Museveni yakalonda. Ffe twakalonda. Mugenda kabanja ffe. I have a right over what I did. Mugenda kabanja ffe. Abalonda. Nkugamba bwenzo kubanga walonda bye walonda. Nze be nalonda. Namutiikinga musajja wammwe ambulira. Nalonda. Mbamanyi. Statistics. Amateeka agafuga eggwanga Uganda gagamba nti akakiiko k'ebyokulonda mu bbanga bweriti oluvannyuma lw'okusuula akalulu n'okulangirira ku ttale center bajja kugenda mu kyapa kya gavumenti bateekeyo ebyavudde mu kalulu. Nawe bakikoze. Mu kyakabanja. Bateekeyo ebyavudde mu ki? Mu kyakabanja akalulu. Manyi kakati nfunye ekizibu. Era wano wendabira nti omugenzi tamale mirundi yali musajja mugezi. Nedanze mbu. Wanga namulaba nkonga yesika ne muyanga lutaya. Wanga gwagala ku driving omuntu gy'omwagala. Akalulu kalina process. Bw'ota kikola leero walaba byabakama. Nti yajabuliza byajabuliza kubanga yalina okubitinga timelines. Okulangiriza mu 7:8. Naye ebyokuteeka mu kyapa kya gavumenti ebiri mu mateeka katiko ka byakulonda erogo ezo sente twazisasula ebyo tebirina timeline abikolera ku luxury. Now obwongo onyigako ku mutwe. Mbuuza. No. Mbuuza. Mukyabanja akalulu. Nkugambye akalulu tukabanja. Mutya era mukabanjani.
Mukabanja mutya era mukabanjani. Nema intwine ekibiina kya National Unity Platform. Nkimanyi bulungi kiri wali Makerere Kavule. Nkimanyi nti ekibiina kirina ababaka mu Parliament. Nkibayina. Nkimanyi nti ekibiina kirina obukulembeze. Damu kibuzo kyembuuziza tuli mu kusiibula. Okugamba bino. Ekibuzo wekibuuza. Saagala tubeerenga bannakyalo. Si bannakyalo bayisa mu maaso. Bannakyalo nabo bategeera nnyo. Basonyiwe kyenkimenyewo. Ekyo kimenyewo ssebo. Kimenyewo. Kakati ekibiina nga kyo bwe tutuula mu boardroom tutema empenda okubanja akalulu tukiteeka ku manvuuli n'ekikakata ku nze nga Munnayuganda eyalonda Mwami Kyagulanyi. Okay? Ekibiina kiyambako ng'ababaka bamaze obbalangira ne bakansala buli omu nadda ewaka. Walabeko omubaka n'omu nga bamusika amataayi kubanja akalulu ka pulezidenti. Okubanja akalulu tetwakikolera framework tetugenda ku luguudo. So muso obbanja anytime enedde. Oh my God. Nze ngambye ani by the nga sinajja ku setting ngambye nti ndowooza kubanga mu 2003 ngenda kwesimbawo ku bubaka wa Parliament. Bakumme kaadi. Yagenda okumma kaadi ojawulira. Yenjawuka nejjesooka. Ekyo twakimaliriza. Mwakimaliriza. Ekyo kiri mu buwandiike twakimaliriza naye mbadde nkugamba nti ngenda kwesimbawo mu 2003. Ngenda kwesimbawo bamunaanika. Ewani wase kitoleko. Baba amaze okuweereza. Amaze okuweereza. Kakati ekintu ekisingira ddala okuba ekikulu Mwami Mati. Nga tumaliriza. Kyentegeddeko nti akalulu mwakavuddeko temukyakabanja. Taata njagala nkugambe bannange akalulu tukyakabanja. Mutya era mukabanjani kyekikulu. Method gye tugenda okukozesa okubanja akalulu. Eyinza okubeera nga teri ya bulijjo nga gwe bolowooza tugenda ku street. Na wano wentudde oli mukabanja. Ndi mukola mirimu. Ndi mukola ki? Omanyi president gyali? President. Mwami Kyagulanyi. Gamba omanyi president we NUP gyali. Era akulwaki oyagala kagattako because he is a president. W'ekibiina ky'ebyobufuzi. Amateeka. Ate nze simanyi gyali. Anti that problem wejjira. Kyobula anti by the nabadde wano mpandiise. Nawandiise wano Nyombi Tembo about elections. Kati naawe oyagala kwefuula ng'abo abantu abakozesa obubi ofiisi zaabwe. Ensengeka y'ebigambo n'ennonda yabyo kikulu nnyo mu program president ki. Mwami Kyagulanyi is my president. Okay? Mpulira. The president of the party is my president. President wa Uganda ye yani? Mwami Museveni. Okay. Kale, wonna wabadde osinzira tugenda koma wano Mwami Simbwa tujja kuda mu Mwami Museveni nze kyendowooza mu nkola eyange gye nzija nayo mu 2003. Omuntu yenna yeesimba ku bukulembeze bw'eggwanga alina okusooka okuva mu ofiisi eyo ebbanga eriteekeddwawo mu mateeka. Abafaanane ne banne baavuganya nabo nga talina kamandi egamba nti CDF genda okube bano kibooko, nga talina kamandi egamba nti wano wateekebwewo emmamba. Because we need to balance up. Mwami Museveni akoze omulimu gwe, which is okay. Obudde bwe buweddeko. We need to think about a new Uganda without Mwami Museveni. Because eggwanga lino teritandikidde ku ye. Eggwanga ligenda mu maaso ne Museveni ng'akoze eki? Ng'avuddewo. Naye tukireke mu bwongo. Wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulabona tugenda kumano Mwami Simbwa olwaleero. Tutandikirawo sabbiiti. Tunatandika sabbiiti ye leero lwakuna. Sabbiiti ejja. Mbadde njagala nnyo ebigambo byange mbinyikize. Mwali badde mumpa obudde obumala batunaabusasulira ekibiina nja kigamba tubaweyo akasente. Ekibiina kina sente. Nekolera bwereere. Ekibiina kiba kina sente kireeta akasente. Era ngenda kwogeraganya nabo bagambe nti MS Media ketuwe platform tubaweyo akasente nga ka mwezi. Nga ka mwezi. Ekibiina kisoleta nze Kagombe. Sinakasa okujjako nga ojja ku nsawo yo naye ekibiina nze Kagombe. Kireeta sente. Believe me, muve ku kibiina kiteka ku kasi. Don't castigate this party. Kibiina kya bannayuganda. Kibiina kya bannayuganda. And there is money there. There is money? Yes. Are you on payroll? I don't need to be on payroll, but I receive money. You receive money? Nye ojja nfunire nange. Ne ogenda. Kati ndeese wano. Akalango nkatadde ku ngenda bagamba. David Lewis Luwongo ya MS Media yakyuse musajja wa NUP era atuwadde
airtime wano tugenda kwogera ku nsonga ezigenda tuka ku bannayuganda bali naye alete mugamba alete sente Lubongoya ngamba wene kuba yasayininga sente wali ekikulu kasituna akulembeza sente sente alete sente Lubongoya bagenda ne ku mikolo ne babagoba anti bo NRM namulaba nga bamugoba ku mukolo yali agala ba President Museveni amulaba koji tumanyi President tonnebalaba akatambi wano wa ensambi abadde bateze president bebakubye emigo okubula okubatta abakubyeddi bambusize konvoyi ye nga bamugamba nti bamunonyeza akalabo nabivaako kubanga yalonkinga okuggulawo toilets mu Kampala yalonkinga okukola kino na kino no let me tell you tugenda koma wano olwaleero Simba tugenda koma wano olw'obudde kasalamu ako sikasalamu naye tugenda koma wano amina kati tutandikiraawo ojja kumpa amawulire amalungi okuva wa mukwano gwange Mwami Lubongoya ngenda kwogera ne Katana njogere ne SG Katana ye treasurer nene president yana naye ngenda kwogera naye kirungi ate yabuze omanyi gyali fe president waffe tumulaba president mumulaba kale tukome wano leero tutandikirawo olunaku olulala akuume